omukulu naam twogere ku omukyala yali Mbabazi twamubuuza ekibuuzo tumubuuza music wa radio wa weekend twalabyeko Nadi Mayinja nga batunda ennyimba zaabwe basewa Mr. Kisumakula batunda ennyimba kati twagadde tumanye Buzomanize tatunde music we ewasale era kirekawo abaana ba radio ne family ya radio. Okusooka omukulu oyo yalitegedde nti omukyala okufa kw'oli tekyajjawo maanyi ge kuba yaliko omukyala n'aleka abaana. Kitegeeza nti ennyimba ze baayimba eri mu maali y'abaana ba Wizo ba rediyo abaana be balina hakki nnene. Tugende mpolampola kwene ensonga kuba kampuni abaana tebagiriimu. Gwe igwe n'abaana bo ne maaliyo bibyo wabula abaana bo tebalina gye bajja kugenda nga waliwo emaaliyo. Kitegeeza nti ofuuse mubbi oli mufere singa ogezaako okuteeka ebbali abaana booli. Yali Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yalina gye yali ali mu lugendo nga yalina gy'alaga. Yalina omusajja omu Hidiri bamuyita Hidiri yali mumanyi naye batambula ne basanga ennyumba yali egudde. N'amugamba ennyumba eno tugenda gizimba. Hidiri agamba Musa Nabbi Moses n'amugamba nti ennyumba eno yagamba nti ennyumba eno y'abaana babiri taata w'abaana abo yafa naye yali musajja mulongoofu. Naye wansi w'ennyumba eno waliyo ebyobugagga. Njagadde tuzimbe ennyumba eno abantu abatambula baleme kutwala bya bugagga ebyo abaana basobole obikola ki obisanga. Kitegeeza nti gwe Wizo gwe walibadde omuntu omukulu mu kubeerawo kw'emaali ya rediyo kubanga mwali munno yali munno yali nga muganda wo yali atuuse okubanga mussa kimu nga nabo balaba bagamba beebo. Kitegeeza oli mufere okuba nti yagala kukyukira era omukyala avunanyizibwa kinene ku maali yabba eyafa. Ennyimba toyina lukusa lutunda kintu nga tumaze kwebuuza ku famire ya mukwano gwo. Mukyala tukoze tutya? Tukoze tutya? Ennyimba nyala tugenda kutunda naye tukoze tutya? Mukiriziganye nti kino na kino era oba olidde emaali y'abamulekwa singa ogezaako okwagala okukola olukujjukujju aye tojja kuwangaala tebijja kuwangaala ebyo naawe. Tosobola kuba nti olyazamanyiza abantu n'ofuna emirembe. Katonda ayagala inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Katonda ayagira mu nsi muno mubeeremu obwenkanya. Kuba ofuuse muyaayi n'ekimanye nti ne gyali naye mu kabbuli mu ttaka gyali akulaba era byonna abifuna. Naga nti ono mukwano gwange yali annimba nti mukwano gwange abaana bange bakaaba ne mukyala wange akaaba yasazeewo atunda ennyimba zange nga tamaze kufuna consultation kuva ku bantu bange. So nja kusaba ekyo si kikulu anti kakati ndabanga byonna ngera nga yebafaana era bwenna bebamu ndowooza bonna okutta obuugi n'obusera n'obigatta wamu. Kati abakulu abo ani omanyi obuzibu buli olyazamanya bwafuuse buzibu mu nsi muno naye nja kusaba mubeeremu n'ekisa mumanye nti abaana bano balina kitaabwe naawe ogenda kufa era ennyimba ejo zazireka. Ojja kufa era ennyimba ojja kukola ki? Ojja kuzireka. Naye kati weeteeke mu bigere bya rediyo nti yegwe ali mu ttaka bano baana ba rediyo n'omukyala we owalibadde ggwe ye walisazeewo otya. Nja kusaba obeere nga ogenda eri omukyala wa munno mutuule mukkiriziganye. Kyalibadde kirungi oba okusinziira ku legasi y'omulenzi kyalibadde kirungi okutunda music we. Nze nalisabye olw'ebyo kubanga yali musajja muyimbi rediyo ng'ebintu byayimba biyamba abantu ate babifunamu. Teyayimbanga faffafa bino n'oliulya omuntu ng'ayimba alinyange yakayiga okwogera
alinganga oba babanga babatisa ebintu byokulya nze nyina oluyimba lwe nawulire ennaku ezo ninga nti bannange ensinga etabuse naye omusajja oba abutisa ebintu mukamwa oluyimba ne lugwako nga tolina kyowulidde ate nga abantu balufiirako kamala so omusajja yali muyimbi ng'ennyimba zayimba abantu bafunamu babirowooza ne bafuna ekyokulowoozaako oba muntu nafuna ekikkakkanya omutima. Mbadde ndowooza kyalibadde kirungi okusigala nga ligaseyo omuntu oyo weeri okusinziira enjagala gye yali ayagala muziki we n'enkola gye yali ayagala kubanga ekyabatuusa n'ogaana okukola ebivvulu kuba nti temwagala nnyo muziki wammwe kujajaamizibwa asigale nga wakitiibwa naye ate tebakolanga bivvulu birya nga infact nga kizibu okulya nti bagenda kukola kiki naye kati olinga nga tafuuse omufere oluvannyuma lw'okufa kwa munno nja kusaba obeere ng'otuula wansi ne mbabazi mukyala wa munno mubeere nga mukkaanya ekyalibadde ekituufu ekyokukola mubeere nga muli bumu. Kakasa abaana bawe radio ebakolima mukyala we n'akolima abantu be ne bakolima ebikolima ebyo birina okutuukako yagalagaana era ojja kusiraana ebizibu byojja okufuna wizo ebizibu byojja okufuna bijja kuva mu bikolimo bye banakolimira abaana b'abantu kubanga toyinza kuleka mulekwa kubonaabona gwofune tuva mu nsi nga tulina emikwano n'olowooza nti ono mukwano gwange naye nga mikwano gya kifere. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe yalina mukwano gwe Abubakar Siddiq. Abantu babeera n'emikwano mingi, radio yalina mikwano gye mingi sigo wekka oyinza olowooza yalina abala bangi twaliyo nga tukubongerako gyatubongereddeko naye nga tetuli nnyo ku mwanjo naye n'asalawo gwe n'akuteeka wano gwe gwafi nfiira bulago yeggwe naye nabbi yalina abaswaba bangi baali bangi najjamu abaana mu bana najjamu omu ng'oyo atambula naye wakukido. Yesu Kristo yalina mukwano gwe Yuda ate n'abaana amulyamu olukwe kati ofuuse Yuda gwe kati mbadde gani nabbi yalina mukwano gwe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu gwe yatambulanga naye gwe yalyanga naye naye tiyamwabulira. Olunaku lumu baalina mu mpuku bagenzi batambudde batukoye ne bayingira empuku beebaseemu nabbi tumuluma naye nga empuku eyo njagala kulaga nti omukwano gwa kakati gwa kiyaayi. Empuku yalimu nga bolaba ebbaati nga lirimu akatuli omusana guli we gukuba waliwo layiti eyejja kati ono nabbi yali yeebase ku kisambi kya Abubakari. Abubakari n'ayagala ateekeyo omukono bw'ati ono layiti eno ereme muzuukusa n'akola bw'ati. Tunuulira omukwano ogwo naye aba ataddeyo omukono ebyewalula mu kimu oba yali sigga oba yali kinajja amuluma engalo namwojja n'awulira obulumi naye nga tayagala ono akole ki. Tunuulira laavu eyo abantu abo balina olinayo omukwano gwo ayinza okuyirawo omubiri ogufaana gutyo n'asigala nga ataddeyo omukono naye amaziga gatonya ne gatonya ku nabbi kyava azuuka n'amugamba nti ate ngaokaabira ki n'amugamba nti waliwo ekinnumye naye nga saagala kujjawo omukono ng'ogenda kuzuukuka saagala kutaataaganya naye olwaleero ono alaba oyebase nga akutekera mu nsawo ye kyaliwo g'otambula naye olumwayimba mwenna ennyimba ne mukkiriziganya ofuuse mu ffere oli muyaayi tekyalibadde kirungi. Okusingira ddala music ono ne ddiini tebirina nnyo mu watu mukulu ogw'amaanyi mu nsonga y'okuba nti bikwatagana wabula ng'okuwulira abantu n'okuleka mu gitamaa society kubanga oli radio yali mukwano gwange njagadde okubuulirira omukulu wizo yeddeko abeere ng'abeeramu omutima ogw'ekisa n'ogw'enkolagana ennungi n'abantu b'omugenzi kuba naffe tulumwa bw'olaba ng'olaba omwana wa radio nga agenda kubonaabona naye ng'ate kubanga ate gwe walibadde nnamba emu mu kubeerawo kw'amaka gani ga radio abantu nga gwe balabirira abantu be n'abakyala be n'abaana be kubanga wali muntu we kubanga nze tamusuza nyinza okufuna obulumi
radio n'abantu be naye tewinza kwenkana nabo kubanga ti enkolagana yange ne radio teyali nnyo eryawo nti enkolagana yaffe yeno kusinkana nakubira ne munyumyamu n'ebirala naye nja kusaba oizo oberenga amaka ga mukwano gwago oberenga ogasaamu ekitiibwa kubanga bali bakusaamu ekitiibwa ng'oli ne bba bali bakusaamu ekitiibwa ng'oli ne kitaabwe bali bakusaamu ekitiibwa ng'oli n'omwana waabwe tewegatta ne mufere munno muganda wo mugende mubbe mwana wa bendi houseboy byonna ibadde mawulire omusajja bamutudde mu kumutuli emulago omwana yamukuba bubi nnyo amagulu gonna agamenya okiraba oba kati bomubuulira bannange omwenge wamama yatuba yali ava n'agamba omwenge mutabani wange waba mulamu nga tananywa aba mulamu bulungi wanywa kenga atabuka lwaki wanywa omwenge wanywa omwenge tagula obutwa nawonywa obutwa obusungu abumalira ku bantu oba lwaki tagenda nako omukyala waki ayawula omukyala ku mukozi oba n'omukyala akompulenyiringa bw'ati ekyo si kikulu omukozi bannanga omuntu okubeera nti mukozi si musango omuntu okubeera nti mukozi wali abaana olwaliro bali ku byeyo bali bweru bali saudi batugoberera olwaleero bali ku byeyo yagenda kukola anoonya ssente mu bulumi si kuba nti munaku nnyo anoonya wajja nsimbi mulimu si musango omuntu okubeera omukozi naye mugenda ne mufuuka ekizibu njagala okutegeeza buli muntu alina omukozi ewaka bannange mwegendereza abakozi bammwe omukozi kigambo kinene obulamu bwe yabukutte akuwa obutwa ne bagamba nti yabunyweredde eyo gye yabadde asobola okukola kyonna ekizibu kubanga akumanyi muwangaala naye n'aguma abamu temubawa emmere akasente k'omuwoka mu myezi 6 n'omusasula omumenya amagulu agenda kukola ki si gwe omuzaala ate ogenda maliza omugobi addewa kyalibadde kirungi bannanga abakozi mubawe ekitiibwa manyi buzibu webuli muntu kwefuula nti kubanga serebu oli serebu obwa serebu bwo jamaani tebuyina nnyo makulu kuba bali tebakumanyi okubeera serebu tekitegeeza kuba bantu ate obuzibu tulina wano nti nguzi n'ebirala niyo omuntu oyo yeetaaga era njagala okuyita okuba nti nkowoola Human Rights Commission ensonga eno bagiyingiremu ono omuntu afuuse muzibu ekyo kikyamu omwenge olwaleero omwenge gwaleese ebyo omwenge gukutuma kuba bantu kubamenya lwaki tokuba baana n'okuba mukozi mu bantu bonna onoonyayo omukozi gwokuba kubanga mwenge ekyokubiri okwefuula omuntu omanyi omuntu oba sente zadde zimubuuze simanyi manyi obwavu kati bubaluma nnyo kamala kiba kirungi bannange abakozi tubawe ekitiibwa omuntu nga mukozi tekimugjaako ekitiibwa kya buntu alina abantu be alina abantu abali mu bigere bye abalumwa ng'afunye obuzibu bw'alwala n'abantu baba balwadde kuba yayiteeko embeera ennungi bw'obanga omukoye mugobe waka agenda afune wala gy'akola niyo okuba otya omukozi ng'olinga akuba omwana wo olinga akuba omwana wa muganda wo kyamu notuuka nalabye omwana ne ŋŋamba katonda wange ono teri bakiwagira n'eddiini zonna tezikkiriza kikyamu mwalaba ati omusajja ayagala nnyo okulwanalwana buli dakiika omulaba nga abeera mu bintu byakiyaayo abeera kyakiferefere oba famire eriko obuzibu because ne mukulu waabwe ennyininyini omukyagalanyimukamuto nakubirawo famiriyo anti kwefuula nti oli wa kitalo enene ensi teyeetaaga bantu bakiwagi ensi teyeetaaga bakiwagi kubanga waliwo abantu ng'olwaleero bagamba nti oyo yali muyimbi yali w'amaanyi ng'omunoonya gy'amaanyi omuyitako nga tomutegedde oluusi gwegenda kati ojja kgenda waneene wabbakuli waliwo ka restaurant awo wansi kalimu emmere ya 35 ku nnya abayimbi abamu abaagwa babeera awo naye mujooga abantu mumanyira abantu Mungu ajja kubasuula owemweyita ni muli baserebu ntuke nga tekyali akumanyi mu nsi muno
ensi yeetaaga muntu kuba nti oli muntu mulamu, ensi yeetaaga omuntu omukakkamu, teyeetaaga malala. Amalala makyamu, amalala kibi. magezi kigomwa nabimaliza ku nsonga eyo. Sebo nkusaba n'okuba nti nkwadvisinga kendezo wekuba kunywa mwenge wanga kyewekwasa lekeraawo okunywa omwenge nebya sigala ebyo bikyamu. Fe mu ddiini eno nabbi yali ayogera ku bantu abanywi b'omwenge n'abanywi ba sigala. Yagamba laiba nartashi wa shataranji fakaannama tawaddaa bikaihin au dama alkhinziri faqama fasalla. Omuntu anywa omusaayi, bano abanywa omusaayi gw'ente nga simanya bisibanywa omusaayi, bakanywa abanywa omusaayi. Omuntu azanya luddo, omuntu anywa sigala, omuntu anywa omwenge. Abantu abafaana batu nabbi yabageraganya naga nti faka annama tawaddaa bikaihin, afaananako ng'omusiraamu afuna wuzu naye ng'agifunisa bisesemye. Omuntu byamaze osesema n'akwata ebisesemye n'ateeka mu kamwa n'aba mu feesi n'aba mu ngalo ebisesemye eby'oluzizi. Au dama alkhinziri, obanga wuzu agifunisa musaayi gwa mbizi. Fakama fasalla, n'ova mu wuzu n'ogenda osaala. So omwenge si kirungi, sikubiriza abantu, si kirungi kunyoonya omwenge. Si nsonga kuba toli musiraamu, siri musiraamu nyina ogunywa, ensonga ki? Omwenge si mulungi. Bannaye bakubiriza okuba omwenge bw'oba genda ng'oguvaako mpola mpola. Bannaye omuntu kubanga omwenge essaawa eno olusi yafuuka bizinensi, naye kiba kirungi bw'oba toli musiraamu. Kale noonyayo bw'obanga toli musiraamu nga goga kyekyo weekwasa, siri musiraamu nyina okunywa, bangamba ndi oli ogutatamiiza gye guli teguliiyo, kati kiba kikyamu. Ne sigala ate musajja munywa sigala, banga musajja munywa sigala ne sigala yennyini kikyamu. Nemira kikyamu kubanga kati wama byokola ebyo oyinza obiwa omwana wabikole, kuba tuyinza kuddaka n'osanga omwana wange jali muluma noga nti mama Kasifu mukyale bamuyitaani alina abakazi bangi, kale tayinza kuddaka n'akwata eminwe gya sigala n'agiwa maama w'abaana n'amugaa nti waako abaana eminwe ebiri naawe onyweko. Kisoboka? Nsobola. Omwana waba agenda kusoma tayinza mugaa nti munaye daddi ngenda ku ssomero naye sirina buleeke, namugaa nti kwata ipaketi yesigala eyo ku buleeke ofugwako ebiri ne ku lanchi ebiri n'ennyokoddo omwaka gumu. Tosobola. Era ogasagala mwana we kumwonoona, gw'oyagala okweyonoona ba ku bintu ebyo ebyekufuula nti kubanga ogenda tuuka ofuuke ekizibu mu nsi muno. N'emyaka gyennyini omuntu anywa omwenge, emyaka olabanga emyaka gye tegifaanana na myaka gye, ogenda tukaddiwako. Kikyasagala obeere nga oyitawo oyina koma. Ensi eno yeetaaga mpola mpola, kutambula mpola mpola. Temwefuuka bannange n'abalala abayimbi abalala temwefuula ab'ezzibu, ab'ettabbu. Temuli ensi eno ebaddemu abantu. Ensi wakagiyingira emyaka 4 myaka 5 mulimu abaali babaddemu nga bakitalo okusinga. Kale gye myaka 2-3 g'olina si nsonga, kuba myaka 2-3 mu maaso ojja kuba tolina kyosobola kukola nga weefuula wakitalo, tekijja soboka. Tojja beera wakitalo myaka 3 egijja mu maaso. Walibadde okkakkana omanye nti eno ensi mulimu abantu abatakumanyi, abatakutegeererako ddala. Musiraamu nno yawangudde ku kya pulezidenti wa Buloga Ismail Axis. Ekyuli mweyo obugambo obutalekeka natumanyiriza. Okusookera ddala babuloga nga beeyita babuloga, Ismail Axis mukwano gwange. Nja kumugamba ekyokubeera pulezidenti kikozese okulongoosa banno naawe kennyini. Ebigambo mubyogere nga muyamba abantu nakuba nti bakulaakulana mu bulamu bwabwe. Muleme kukozesa bigambo kwonoona olulibi. Kigambo kikulu bye byaleetedde Lumbuye ebizibu. Lumbuye ayogera ebikwatagana n'ebitakwatagana, ayogera ebimukwatako n'ebitamukwatako. So nja kusaba mubeere nga mubeera abantu aboogera emwogerako nga biyamba abantu nga temwogera bitayamba, kubanga oli musajja mukulu ensi ogirabyeko. Kirungi ndi musajja mukulu ensi ogirabyeko. Ekyokubiri ekyebbeeyi nti oli musajja muyivu,
ekirala nze nga ate nzagambako mukwano gwo oli musajja musiraamu ebyo bintu wali egendereza bagamba yasama nnyo abamu bawemula n'owemula bawemula n'okuwemula kigambye nti olulimi kigambo kikulu muleme kozesa kyababuloga kuba nti ali mufuuka abazibu mu nsi muno kubanga oli musajja muyivu oli musajja mugunjufu kinja okulowooza ensi ogirabyeko oli musajja mukulu okusinga ku balala ensonga z'okuzaala ziri gyali ne katonda we ebyo byokuzaala sijja biyingiramu kubanga si mukyala we nyina ensonga lwaki manye ensonga lwaki tazaala ayinza oba alinayo abaana tomanya kuba tatwanyulyanko famire ye inshallah nja kusaba ate ojjeerewo abantu balage abantu bo mugaye nti mukyala wange naye mwana wange nalabye nga agenda wa kulusuumu muzaata nja kusaba bw'obanga okkiriza kuwowa mukyala oyo ove mu bumooli oleme okuddamu okusalaasala ebyo tetubyagala osalewo kimu tukuwoowe ogende n'omuntu wo ogende mukole byemukola muzaale abaana tewali buzibu kuba naye musiraamu ekyokubiri ekyo kiri mu kusiimagana kwa mitima okuwasa waliwo gwe golabanga mumpi ngaoli amulaba nga yegolodiwe olina alaba nga amannya agayiseeko alina amannya amanene ngaoyo yamukolera ayina ejjuuga nga abakazi b'ejjuuga balungi okukamala obukamazi ejjuuga andi waliwo agamba nti bannange mukazi w'ejjuuga ggwe tomumanyi nga balina engeri gye beesiimamu olina gamba nti atewo nga wagudde kuwembaliga allahu bafumba olufumba abantu be batyo so abantu balina ensonga zaabwe mu mukwano gwabwe sijja kuyingira mu nsonga zaabwe bwabanga oli mumpi oli mulamu wanvu beesiima ayinza oba ayagala kufuna ku mumpi ate abampi tebawase bannange bakubiriza okubeera okumpi ne katonda obulamu bw'ensi eno bunyuma nnyo ngaoli kumpi na katonda buli obeera ewala ne katonda obulamu bukaluba naye buli obeera okumpi ne katonda ensi eyanguwa bajja kubasaba mu ddiini yo yonna obeere omuntu alimu ku ddiini obeere ngaotegeera katonda ebiseera ebisinga ajja kuyisa wali badde olaba nti tiwazibu kuyita insha allahu tabaraka wataala